yawula nnyo Buganda, yawula Abaganda, yawula Kabaka, yawula Obwakabaka. But byonna falling under one umbrella Buganda. Kabaka amaze ebbanga talabikako. Wajja mu nkuuka, yajja briefly, n'ajja tategerekeka. Kabaka wegola baye nnyini kati gwe yawa omulimu. Ku birthday yeemu emabegako nga mulwadde nga lumu yamaze okulumiza nti Kabaka mulwadde bamuwa byesinako obujulizi. Bamukolera keke mu nsi yonna kekisi ez'enjawulo ne fashion n'ezeena ez'enjawulo eziriyo. Bamukola keke ngeri mu keesi ya mufu. Yawa omulimu abo babamu ekitiibwa Buganda bamu ekitiibwa. Bamukola keke ngeri mu sanduko ya mufu gye yasala. Ne keke eyo nange yanaba okutegeera. Keke yalinga gundi n'engamba yi ate zibandikoze ngoma engalabi obenga abo bakigaga byonna bezo kufika gundi nyeziyo kosa kozanga ntembaga ya gundi bakoze keke ngeri amadala 12 ne bana bakola ya sanduko ya mufu gye bamukolera kitegeeza kakati Kabaka najjanga ali mu mbeera mbi nga Lumbu yayogera wadde baga nti mulalu Kabaka najja ku misinde ja sebeta ina kyanyiga wadde ki misinde giri ku final za masaza yakola ki yalabise ku final za bikata yakola ki yalabise ne Kabaka katikiro gye yava Buddu ne wasabula naye akuba Buddu kakati byonna bubonero abantu baffe tulina Buganda Land Board yemanyi ngataka ya Buganda ne wano bagwa abantu kutaka ne babasendawo dozi ya uldenga liva Buganda Land Board nti awo amugenze gundi Buganda Land Board gwe manyi ono mpya zetu tummanyi wachi bali nako sempaka ninga Buganda ekoze iki eyogedde wachi ulideko Buganda Land Board kola mulimu ki yavunanyizibwa ku ttaka mukutaza abantu ba Buganda nokulo gyo tingataka ya Buganda wawo ogiraba mukutaza kusana abantu kutaka wawo ogiraba waliwo ogiraba kati tunagala naina ali eyo sabira Kabaka waffe adde engulu ayogere ku nsonga entuufu nga bayazogeranga otherwise tuli bubi tumusuubire ku misinde gino sikola mengo senga tajja ku misinde gino eno gyagende Kabaka birthday line senga kuba tiri muteeka yalino giwo senga ekijja musobozi bwange nze nganze tukagenda yo Munayogera mulala nali eyo ejja musobozi wesimu kyana akola neze nganze nga sina kola Kabaka sinza genda misinde ejo babona gana mu mpira sabulaba yoino mulabira yoino gene eno omulaba kudde mushi bojo yoino mutajja vayo batula basenga bali wana bali kuyo luyi nuko tabaliyo bajja commentinga onye wanga yoino mulabira takola press conference ate kati yegundi yokka eriyo okumulabako kuba yagita kati abantu abamu bagamba Katikkiro singa yagigulawo ne leero andi abagaba nyinyi olina okubuuza nti banakola kinga nyinyi yazze nze nga ejja musobozi wankola ki butagenda tokumye mu muliro mu bantu ejja musobozi wange nze n'obuyinza ku ssente zange ne ku bigere byange ne ku bulamu bwange sijja genda basere Kabaka kati omulala yakola ki tosaze obutawagira Buganda bw'omujozi ogwo gwe tugula tafaali ku Buganda nze kinnuma ku Buganda ne management yayo eriyo be bana bafavuka bato nti Uganda manyi ga Uganda nga part of Africa sazo kyetusigazaawo slave trade wale by export bana bagende ensibu lweruzi nga bavuka bagifuluma eggwanga mubatemera kimuzimba Buganda yandikoze eki mu mbeera eno yedobozi yaffe okubera batuteekerateekera ffe zene gye nakulira mama wange bali bagamba mutwala ku erosi kugombola kusala kasanga terwampaka mutaba na katandaalo bakubanga embooka eyo mu kyalo ne tooyi ne byonna byalinga kulwa bulungi bwogwe omuntu munansi oba bya Kabaka yabanga bya buyonjo bwa kakati bwetoba bwa Kabaka buli kyebakola nga bakibanga ku abantu baabwo egula kiche bukola lwacha avayo okudimandinga obulamu bwa Kabaka oba n'okumulabako
bagamba sitalina moral authority kuba simu kabaka wa kopi siwa balangira wambejja siwa yaba bali emmere bagamba ina abaana be lwaki kutafale bana sibali sonda nawaya kasente ka obwakabaka bwabakopi yabakopi abananyi kabaka abakopi mulinu tweza kwogera ku stani netoka katonda olwokola kwa bulungi bwa katonda olwokola kwa stani ate bagaa katikiro kabaka afowe oli we anti yoyo choba tufunde mu ye ebibuze liko ligamba kikusonga tamula mu Buganda wano ne ku bantu babo kubali dobozi ya fetinawo ai energetic atyasobola nnola byayogera ko biri yawo bityo mutese mwanyirimba bulungi kirungi nnyo imwanyote kwaki erimba wade ya pineti si nsonga banaza pineti ne wana bavudde ngense ekyuse yasigaze mwanyi zange era nange mwagira gumane mwanyi zange pineti ensi kubesegera kyuka yo kizogane egera kyuko kizogane ne wana bavuddewo ne wana bavuddewo pineti afunye tenda ya mwanyi yasigaga munaso yabaji agirimye so awo musemba naye ku nsonga z'abana afu okufa nibigenda maso kugwaga ya feno Uganda nedda sebo lwaki abaganda n'obuganda tebwalabiseeko Katikkiro nga omukya maama Nabagereka nga atongoza akatale abaganda n'obuganda abadde baki ababaddeyo babadde bantu ba bulijjo bagamba mengo teyalabise kakikulaga nti nno waliwo entalo wakati mwendaawo Nabagereka anakyeyetaasa sawazi okye basuubira waliwo entalo munda naye nyina anakyeyetaasa ekiraga nti wekijjanga nesikola ki siriiyo nange mpisibwa bwenti Nabagereka yavuddeyo tulaga sayidi ye nti ekijja kyonna wano wenakoma obankomya era embeera eriwo ki anyigirizibwa naye ng'omuntu mu lubiri omwo anti obone obutono obulaga ekinene ekiri munda kwasazino byetwogerako ffenna tuteba biteebe kuba tulogerako naye tusomayo feeling ye tina tv yabata BBS yabugalaga abantu baba ya Buganda naye badde ayanya ensonga ze yabadde ku NBS kagandi waliwo ekigenda maaso munda awo gere fine yaffe kigandi mu Uganda eno mulimu ekola ki ebigenda maaso ebina okunogera eddagala nga bukyali nasanza byotalinako ddagala kubanga bizoolaba okkiriziganya n'ebigambo ebimu kanokereyo ebya Tamale Emirundi byagambye nti nno Nabagereka obudde buno singa kibadde kisoboka yandivuddeyo mu lubiri n'asitandika beera bulamu bulala ensi bambi eri byamutere amayimundo ekintu kyayagala kabaka luli nenge gyasabikamu ebigambo bye empale z'obutamuwuliza n'obutamujjako adeethi yonna yenogamba abantu naye nga amanyi Nabagereka waali nekyeyakoze kiraga nti tuli mu nsobi buli kimu kiri mu nsobi obwakabaka buli mu nsobi amanigyazi bwabwo bali mu nsobi amaka ga kabaka gali mu nsobi so ne Uganda eri mu nsobi kirina okukolebwa mu bino byonna Kyabanyi is the answer n'obulwadde bwa kabaka ne famire ya kabaka ne Nabagereka ekyagula ekikyusiza ensi n'ogitusaana wenyini weeri ekivudde ku bukulembeze Uganda enjaki minisita kino yabbye amabaati gundi wakino yabbye amabaati kati matali agali ku muti obayita Museveni nsoma nagala naye nasaawa omenyekera natabi yolabye oba Buganda oba Bunyolo oba ki ekintu kiri eki omuti ye Museveni bwotaba Museveni webo tunago wansi bwati n'okulangirwa nti avuddeko ng'ominisita batakulawanya atuse Kenya atema kakati gwomenye kati minisita guni ambonyabonya tobonaabona muve ku matabi muve ku sanso tujjewo omuti nyoyobonabona minisita gundi abbye kino gundi asana abantu ku ttaka gundi akola bwati ne bwati tema omuti guno gubeezaawo abantu abo ogunagwira wansi abo bajja kuba batemye n'omu singa President Museveni avaawo Ssaabasajja Kabaka anaatereera obulamu obululwadde obululu nate owa kabaka kirala ne kabaka kirala Obote bwe yavaawo
bwejjawo Kabaka yalekawo Obwakabaka najjawo Kabaka ng'obuki omuntu era kyakwatako n'amasiro gaaliwo. president agamba yabukomyawo. Museveni yakomyawo Kabaka najjawo Obwakabaka. Amasiro wegali amasiro wegali gajja muliro naye wegali ekyo kirala wegali gamba yewanidda anda ali ku kamera tebagazimba nakulira Kasangati yegali sajja agambe nakulira Kasangati nga tulina Saza Kasangati wekisana ky'omupiira nobeera enkikoze Kasangati kusaza kasaza omutasa kafeera alina lisimbe Embeera nnyingi nnyo ne kale nze ndi Walugave nze mba Kawuula ewaffe wano Ekabowa njeko zowezaali zade ku poloti takabalitunze yonna otoka si Museveni but under his government Buganda yiritunze under this government buli kimu kisobose ekyakumunkuva edda bana bakikuma tebasoma. Museveni atugamba nti nno yakomyawo Obwakabaka ate gogamba nti Museveni yakomyawo Kabaka obusungu si bungi. Obwakabaka waliwo nga Kabaka alina ebintu ng'asoloza omusolo nga buli kimu kiramuzanga kino kubeera ayikola. Naye luli gavumenti yakomyawo ebyapa bya Buganda ebimu nabikwasani nabikwasa Katikkiro yani Charles Peter Mike. Okay ali anje bana yatunda bituna ino buyino bikoze byapa bibira wali yagala abikwasa ate Kabaka bya Bwakabaka ebino kuumwa nga bagala kitwa kyabagala kyava dda naffe tukikuumenga okumojjawo Buganda okumojjawo anna interview ya leero ebigambo byonna bye muwulidde bikusinga obukulu gw'obimbuuziza bya anko mukiibi ng'omuntu bekulanzibwa kwa producer ba channel eno. Article 29 ya constitution ekuweddembe okulowooza nga balowooza eddembe okugera mawulire eddembe okwogera ky'owulira mu mutima gwo kati gwera era mwensinzidde okwogera byenjogera nange bye ndowooza bweba bifu bibuuke bweba bituufu biwulirize bibeere bulungi mwera.